mukulikeyo mu bulanga wabakama bwange tulikka naye cyane hajalo na mubiru nanyini bitoke nanyini bifansalira nanyini cream production lyana munswa yali eganye mutayisa sikati bingi yenjogere ki waliwo yangambye fifi hajalo na mpaji wa Islam jakyasinze okutegeera ya ravu fo kanzo okay kemuleta jakumbulira kitufu ogenda mukwano obera ku beti cheshi obagambye hajalo na tasibye beti mu mukwano asula ndeje ntebe wala beti chechi bana basibo papulo balaba babetinga kati bangambye najaluna mugezi walaba abana babagagga we bayita wabeera ne wabata mwagala wakiri ne wabata mwagala wakiri okulemerako nasobola okufuna byayagala ne bangamba iggi lauda osiba ne beti mukwano buyayebo hajaluna nga ala ekisooka edini yafetekirizibwa zaala omukwano tebaguyigiriza kiyita kitya kino kyebogerako abawagizi ate abawagizi baffe bona si balamu akati ntegedde buli omu alina ebizibu bye yoli ayogeranga bwakoze ki nange nnawo onsanga nga njogeranga era ataano nga kino haji yakiŋŋambye naye kakati mukyala wange mwinamu abaana basatu gwera ogamba simwagala abagabina olubuto olumu ku lubuto lwasembayo olwegana paka ku myezi 4 nga ye aliriddawa ebimu ku bimu nabyo omukazi wenaga bannaye bana abasatu benzadde bamala Haruna ndabye ku nnaku luli yagenda nalwo wena lwegana ku myezi 4 n'agenda nalwo misa kinga temunatabuka ebiseera ebyo mbuye yabatuuza abantu bannange era ensi eno mulimu abantu bangi ensi eyina effujjo manya ensi eyina ebizibu sitaani yalina effujjo ate beweranga mukulembeze bwe bena batwogerako olw'okuba nti batumanyi batulaba naye tebatumanyi ate twawula okumanya n'okumanyiira ebibiri byo byanjawulo okitegeera bikyuka atugenda nava kukumanya n'akumanyira bumanyiizi n'akuyingira Rita Kagwa muyinako obuzibu ki ye yagambye nkubuuziza Rita Kagwa kubanga waliwo yawandise n'agamba Rita Kagwa abeerera ndani yawandiika n'agamba hajaluna mubiru yawasa buli weekend yasula buli weekend eno ndowooza ye omuntu akyasinza okumanya obwenzi bwa Luna mubiru namwendako mufaaki naye bw'obanga toli mwenzi lwaki yaba akiremerako nti oli anti kati abo bablogger kitegeera bloggers Facebook oba bawannabe bloggers simanyi wenyinza bayita naye nga afunira ku muntu alina erinnya yali akubazeeko ekyo kati yes baagala likes nyingi comments nyingi naye nga nze nyinza okulugamba nti tamanyi nnyo yankolako kakantu emabega eyo netubeera nga netuvawo bubi ku social media naye abantu ate abasinga banenya kubanga bo baali bamumanyi ne bagamba nti oyo muleke mulalu okitegeera kati bo bakyogera yali akututte ku level ye kati nze nga simanyi omanyi oddamu muntu ategeera yes kakati wava obuzibu obwo naye nga ekyakosa mu nsonyiwe ate naye namutegeera kubanga ngenda mbawulira ennaku zino beesojja balina n'omukyala awo betwala bubi nnyo ngaba yono omutuufu really yono omutuufu nalirenga naye nenkita era kati nze njagala abeere ne mukwano gwange muyigirize kituufu wagobako Lawuda mu nnyumba nosaamu Hadija ate etya wamugoba mukalina nosaamu omulala ngoya musengula aluwa ndowooza yeno yawandiisa ekibuuzo ajja yaddemu amusengula ono yawandiise n'agamba Hajja Luno oyo gumulaba okumanyanga musajja muzibu era tayagaliza asasula ba presenters ab'enjawulo amanya sigenda gamenya n'agamba nti nno nga obawa ssente ku mobile money ng'obagamba baleme kuba nnyimba za Ssekyewa bukyayi buvaawo okutuuka ku ekyo sente zenyinza okumala nga nkola ekyo ate wakiri sibawa nze ba presenters sibawa sijja gamba nti nina bempa naye wembanga nandikikoze ate kukuba nnyimba z'abawala bange kubanga airtime gwe bamala nga bakuba bagira bagambe badya osasula sente baleme kuba nnyimba za Ssekyewa naye bazisaba batya bapresenta tebazikuba abamakuba zibawa basikube ennyimba z'abaana bange lwaki abantu balowooza oli lujojo oba kuba wayingirako mu bbala ngwegala bakuba akayimba ka Mary Bata lujojo
Naye nawansi nagamba Haruna Mubiru gwe mulaba lujuju ani omwenge. Naye abantu bemu era ndowooza bannange. Zeno nali manyi nti bukedde erabibwa abantu nga bonna bali ki. Naye kituufu oli mulogo. Nze nagenda Kaaba. Omulogo agenda ne Kaaba. Abagamba ta? Haruna Mubiru bagamba wa joininga Luminati omusajja mulogo nnyo. Ngoyina haji wo gyologera. Kati Kaaba ya Allah ntukuvu. Kati kansoke kiri ekya lujuju. Nagenda Kaaba. Kitegedde? Nagenda kuki? Kaaba. Ndi haji. Tekibujja kanti baawukana. Si buli waluuto lunene nti abakuse. So sibi ayambala entalabuusi nti ategeera nnyo eddiini. Yes. Akati gwenzira ku kiri ekyobulogo. Ffe mu nsi ekitahijja kwe kugatta Katonda n'ekintu ekirala. Kitegedde? Kyekitahijja. Kati ekyo ekyobulogo sikimanyi gye bansanga. Yogera. Kubana abakozi ababiri ku Jamila Nampera ne Flavia Namulindwa mbuwaje wayitirako. Kano kana cyane. Boba nsanga wa. Ero ne banakunyi kali naawe tugenda nawe mu America. Ne mu rumu ne tusula muimu ne nze sinya gama nko wadde mbubo. Haruna Mubiru ebigambo byetwogere biseera bisinga bitufuula abalogo era eno yemu ku nsonga lwaki omuntu omu yawandise n'agamba Haruna Mubiru mulogo bwe wali ova mu Eagles waleko balangiridde nti ejja kugwa wayogeza busungu o ali omaze okukola ekikolwa kyo mu nsi buli wolowooza nti kati sigambye nti ove ku kampani nigonolowooza nti kunofiira abantu bajja kutuuka ekiseera bagambe nti fifi twakoowa ng'olutuukako boti nga fe tuteeka kuwalala olina okubeera ne plan B. Okitegedde kati nze nalengera empologoma tesobola kubeera era ebibiina bikyayawukana basajja tebasobola kubeera babiri mu nju emu tekisoboka. Kakati ekyo nze we navaayo era bonna balabira ku nze ndowooza nabo ne batandika okubanga naye era yensi okukula so si bulogo nga bwe bakitwala Golden erina abantu baayo abawagizi baayo era nze kati nina abakozi 10 owadde abantu emirimu gavumenti enoonya mirimu abantu balina mirimu kyokka mulogo gwe Haruna Mubiru nga tuvudde mu bikwogeddwako Haruna Mubiru mulogo okuyimba wakuvaako ate siyimba bagambye Haruna Mubiru okumanya yagwa alonkinga ku nnaku nkulu Valentine wagiwulidde waateeka ayita wagonda simayanga luno lunaku lw'abakozi waateeka ayita wagonda kati ronki ya 28 eri ku lunaku ki wabakwogeredde nnyo n'okyusa ate nabasanzeewa Haruna Mubiru nga tuvudde ku bintu ebyogeddwa oli mulogo toyisa sikati oli mwenzi oli kajiko na tabula oli amululime ne mu luzise ekituufu gwani byonna nga tumaze okubuuza abantu nga babibuuziza amanya gange nze Haruna Mubiru akyasinze okwagaliza kubanga nze atayagala kuswala atayagaliza alumirirwa ayamba kitegedde ebyo byonna ebyogenda byogerwa byebyabantu kuba tuli bangi waliwo olyakulaba nagaanayo fifi mubbi yembwa malaya negwotayendangako nakuyita ki nakuyita malaya kitegedde fe tufuna abawala awo ne bakuba essimu nagamba hinga ateza abantu nga wakati fe essimu zaffe nyangu zakufuna kubanga nze buli yankubira ku mikolo gy'okwanjula nti jangu onyimbire kukwanjula ate simuwangako ku ssimu yange nendabirawo ngaakoze eki nga nkubidde kakati awo essimu zange bazifuna naganya abantu nga 6 nagakamukubire mumanyi mukubire naga hello sweet naye bananga Haruna Mubiru akumalayo ddala naki amanya gombe tuwulira nti oli agambe halo Haruna Mubiru yana Haruna Mubiru kifansalira nedda ng'omanya nti ki ono ali muzanyo ng'omujjako abantu ki ekyalo kyabwe kitegeera kakati ebintu ebyo tubisanga naye bannaffe naffe tuli bantu mbagamba Haruna Mubiru yenze alinga ggwe ate nekola nnyo ku low profile njagala nnyo okubeera omuntu owa bulijjo nti Haruna asobola okujja kikomando Haruna asobola okulinya boda nze ndekawo emmotoka asobola okuleka emmotoka ya miliyoni 7 oba 5 awo naye nga ngenda kukola mukolo gwa muntu njayo emitwalo 2 saagala munyiiza kuba yampa sente ze ninya bulinya boda nenkola nogenda ogukuyinga naye omulala agamba kamudiza abirige si yenze kubanga 10 kyekikola miliyoni
naye nga bo bakyatogerako bannange naye nga naffe obulamu tubwagala feba batugitwita nebagamba nti abayimbi balwadde naye Fifi nze oli nanepakireko tekawo butesi mukono ate omulala kyatasobola kukola ate abalwadde abagamba nti abalwadde ate bebafa baggwawo tubaziika bo bagenda naye bagamba obwo obusajja bulwadde ako kaluna kalwadde kapisi my friend gwagandi jangu nti ndi mulwadde jangu bugenzi tutegeyo mukono ojja kuvaawo nga naawe wekoleki wabe basimye okitegedde okay tuyanziza nnyo Hajaluna tukwagaliza akatebe tekabadde kabi tekakokyeza ate nga bwenywa omuntu akola program mwamala bukedde Kumukedde TV program bagitaka nayo cyana Hajaluna mubiru omuwulidde bingi ebimwogeddwako naye akubulidde at the end of the day naye muntu bw'aba asobezza asobya ate byatakoze nakugamba nti kisikikola wadde nga abantu oba abamawulire bakiwandise ne bakiteeka mukanayo cyani nkujjukiza ebibuuzo abantu mwe mubibuuza tuteekayo ku Facebook page yaffe eyakanayo cyani oba ku page ya Bukedde TV notuwa ebibuuzo byagala tubuuze omuntu oyo era ne tubibuuza nga bw'obibuuziza ate ne tumakinga sure nti fye webeggwa omuntu oyo akubulira omutuufu ye yaani ng'olese ebyo byonna ebimwogeddwako Fifi the Queen ku Bukedde TV kanayo cyane tusinkane Sunday dako nebaziza bonna benkoze nabo